The body has the ability to copy what it is put near to. Omubiri guno nga bw'ogulaba gukoppa oba ne gwefaananyikiriza ekyo kye babeera bagusembereza. Ky'ovola bw'oguteekamu emmere gugikoppa ne guddira amaanyi gaayo ne gugezza. Okitegeera temulowooza nti omubiri guliira munda mwokka n'ekungulu gulya. Ky'ovola muddira n'enviri ne muziteekamu ebizigo ate ne bibulawo, oba n'obiteeka ku sikini ate ne bibula. Ky'ogukwasako kye gukola ki? Kye gutwala. Omubiri gulinga bw'olaba ono omukazi gwe mwalaba mu X-Men, omukazi gwe bayita Mystique. Okitegeera eyo no subliminal message eva eri maama nsi oba the mother nature oba the creator of all, oyo yazaala ne Katonda. Era bwe weetegereza omukyalo ono naye wabbulu nga bw'olaba ensi, alinga bw'olaba ettaka, avaamu obulamu, akyukakyuka, afuuka green, afuuka blue, n'ettaka kye likola livaamu emiti, livaamu abantu. Era ensi yennyini eno gye tuliko gye tuyimiriddeko eya bbulu nga bw'olaba oyo omukyala, y'ensi gye boogerako mu Revelation, y'omukyala gwe boogerako mu Revelations, ayambadde omusana n'omwezi wansi w'ebigere bye, and the moon under her feet. Revelations 12, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet. Ono omukazi yali ayambadde omusana ng'agwesibye, nga bw'olaba omusana bwe gumutambulako emisana, then n'omwezi gumuli eri wansi mu bigere. Kati bino tukitwala nti byakozesa okubalansinga mu space. Wakakasira nti yazaala Katonda, the spirit of God was hovering above the waters of Nalubale, but she cried out in pains of labor, for she was about to give birth. Era ono omukyala wano mu kulabika mu ggulu yali alina lubuto ng'agenda kuzaala omwana agenda ofuga eno ensi. Wabula oyo omwana si yono gwe babateera ku musalaba gwe mulaba mu kifaananyi bulijjo gwe baba balimba naye. Nja bakolera vidiyo namba nga mubalaga yaliwa, kubanga oyo omwana yagenda ofuga ensi ng'akozesa guli omuggo gwe muyita ogwa kibuuka omumbaale oba omuggo gwa Musa. Weewaawo katudde ku mulamu mwabagolokola astro projection ejja kwanguwira nnyo singa oba oyambadde embugo oba ng'oyambadde backcloths, kubanga ekyo kiba kikwambaza zino embugo nti eri gy'ogenda ogenda mu nsi ya myoyo, buli agendayo yayambala lubugo. Temulaba bonna be tuziika be tuteekayo bambala lubugo. Kati gwe bwe otuukirayo mu astro projection ng'oli mu ngoye bakukwatirawo, oba omenya amateeka naye bw'ogendayo ng'oli mu lubugo tebategeera, oba okozesa amagezi ge bayita ag'ekika ekya waggulu. Awo omwoyo gwe tebasobola guwambirayo ng'oli mu mbugo, naye bw'ogendera mu ngoye kyovola emyoyo gyammwe gibulirayo. Wadde mulaba nti kiba kyakala, naye double slit experiment mu sayansi etulaga ki? Buli kimu, each and everything is conscious and alive. Buli ekikoledda mu muti kiba kiramu wadde ng'oba tokiraba. Kyovola ne Musa naye yakozesa muggo ogwali omulamu. Kati olubugo luba lusobola okuuma omulambo okumala emyaka 1000. Gwolooza kiki lusobola okukola omubiri gw'omuntu? Gwe bw'olaba omubiri kungulu oyinza okulowooza nti munafu nga munda, naye omubiri kungulu gukaluba. Kyovola gukulaga n'enviiri ezikulembera ku mutwe nti nze nga bw'ondaba ndinga zino enviiri nkaluba. Gulabikanga mubiri naye ate gusobola okubeerayo emyaka egiwera n'akakadde n'okuyitamu. Mugoberere bye ngendo basomesa, bye ngendo bawa, tuddemu tubeere immoto nga bwe twalinga mu ggulu mu biseera by'abannambi. Era nsembyeyo nga mbajjukiza olugero mu Bayibuli John lwe yagamba, kuba John yabayitera Yesu, yabagamba nti awo n'alaba eyafaanana ng'omwana w'omuntu mu ggulu. Okitegeera lwaki yalaba yafaanana nga mwana wa muntu? Oyo yali ayize bino byonna nga bw'olaba bye tugezaako basomesa, n'aba ng'asobola obeerawo emyaka mingi n'atuuka mu ggulu nga mulamu ng'ali mu mubiri